Ng'ayogerako eri omukutu gw'amawulire ogwa France 24 akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi nga mu kaseera kano ali mu ggwanga lya Amerika yasambaza ebyogerwa nti waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso wakati w'omubaka wa Amerika mu Uganda gavumenti n'ekibiina kino onasobola okudda ku butaka. I've never been disagreeable to dialogue. We are for dialogue, but we don't believe in transactional dialogue. We believe in constructive and principled dialogue. First and foremost, I am not going to negotiate my freedom. My freedom must be guaranteed. Mukatambi kamu Kyagulanyi yategeezezza nti newankubadde ali mu ggwanga lya Amerika akyalina obweraliikirivu nti bayinza okumukolako obulabe. I am aware that I'm being followed. And, in Uganda history shows that many dissidents have left the country and have been followed and hurt, harmed, or even killed from very far away from home. I am still under threat. However, at least I know that I can communicate in the tentative. I can be able to speak to the world. Akulira oludda oluvuganya era omwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi azzeemu okukinoganya nti tewali kuteesaganya kwonna kugenda kubeerawo wakati waabwe ne gavumenti Kyagulanyi okusobola okudda kuno. So bw'anaamaliriza obuvunaanyizibwa bwali mu kukwasaganya ebweru w'eggwanga agenda komawo nga talina gwe yeebuuzizzaako era n'olunaku lwakomawo yagenda okulusalawo nti nkomawo ku luno olunaku saawa zino akomewo gavumenti ekole kyeyagala okukola. So tagenda kuteesa na muntu yenna ate nkomyewo ntya ate kakati temunkwata yazza musango ki abagamba nti oba kuteesa ku nkomawo yo baleme kwati talina musango gwe yali yazizza. Ssenyonyi era ategeezezza nti bwe gavumenti erina omusango gwonna gweranga akulira ekibiina kyabwe Robert Kyagulanyi enveeyo ennyonnyole kuba tebalina kye bamanyi ku byakuvunaana mukulembeze waabwe. Bwe kiba nti waliwo omusango gavumenti gwe yagala okuteeka ku pulezidenti waffe lwaki tebayogera lwaki tebamuyitanga ne bagamba nti kaakati wazza musango guno bituze twogerako oba waliwo summons baz issuing ajje yennyonnyoleko ku musango gwonna gwe bagala okumuteekako tekyakolebwa tuze tubibuuza mu Parliament n'awalala tekinnakolebwa so tulindiridde. Ssenyonyi era avumiridde n'ekikola ky'abakuumaddembe abavudde mu maka ga Kyagulanyi ababadde bagagumbyemu okumala ebbanga. Sigenda gamba nti kaakati kirungi bavuddeyo baali tebalina kubeerayo in the first place kyabadde bakola kikyamu. So tuyinza naga nti tubeebaza bavuddeyo kuba twateeka n'omusango mu kkooti nga tubavunaana kuba kyabadde bakola kikyamu ne bamenya ne boonoona ebintu naki baali tebalina kubeerayo. Ono kwogera bino ekibiina kino leero kisisinkanya abakulembeze abaawangula mu kalulu akaggwa okutema empenda butya bwe bagenda okutambuzaamu obukulembeze bwabwe emyaka gino 5 egitandika mu Gwokutaano.